nina ensonga bbiri zinayigidde ku John Baptist Kaggwa wadde yafudde. Kati omugenzi ali mu ggulu era bamalayika bamwaniriza dda mu nguudo za zaabu. Omulungi atulaba twala omukisa guno kubuuzaako mu linnya egganza ya Mukama waffe Yesu Kristo. Eno yemanya Bayibuli buli wiiki, nange Yonasaani Matovu Munnagomba, ate nga mpangalira mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Ebuddu. Neesiimye nnyo mukwano okubuuzaako, ate ne njagala okutegeeza nti genda mu maaso n'okusubscribinga ku Avento Media osobole okuba nga ofuna notification ku buli post gye tuleeta, obe nga osobola okuba nga ogoberera, kuba gano mazima agakufuula ow'eddembe, gano ge mazima agateekateeka obulamu bwo olw'okudda kwa Kristo okusembedde. Tutunulira ebigenda mu maaso mu nsi yonna, nabikwatagana bitya n'okukkiriza okw'amazima nga bwe kuwandiikiddwa mu Bayibuli, ekigambo kya Katonda. Amawulire ge tulinawo olwaleero ge si malala wabula ge gakyali mu mitima gy'abantu ennaku. Yasaanikidde abantu, ate ekyabasaanikidde ey'okufa okwa eyali Bishop owa Diocese y'e Masaka oba essaza ly'e Masaka, John Baptist Kaggwa. Ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa January omwaka 2021, Bishop ono yaziikiddwa e Bukalasa eri ku seminare ewali semitale eyo. Tubakulisayo nnyo mikwano gyaffe abaabaddeyo. Kinajjukirwa nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa March omwaka gwa 1943, ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa December mwaka gwa 1971 n'atikkirwa oba n'asibwako emikono nga omusasedoti faaza. Ebyo byagenda mu maaso eri Roma era n'akoma wano 1982 n'abaako yali mu buweereza wali eggaba. Ate mu 1995 ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Juni olwo asindikiddwa e Masaka agenda mu maaso n'obuweereza ng'omumyuka ow'omukulu wa Diocese y'e Masaka. Mu 98 abajjukira obulungi ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa January awo nno we yatandikira okubanga yakulembera essaza ly'e Masaka lyonna, nga bw'olya bibbendobendo bwe liri eddene Masaka Diocese eyo oba essaza ly'e Masaka. Obuweereza abumazeemu emyaka egisoba mu 10, kubanga jjo lyabalimu wano ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa April omwaka 2019 we yawummulira obuweereza obwo, ate Bishop Jumba n'amuddira mu bigere. So y'oyo mu bufunze eyaziikiddwa e Bukalasa ku myaka 77 egy'obukulu gy'abadde alina. Yabadde abulako katono okujaguza birthday ye 78, kubanga nga bwe nakutegeeza yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa March omwaka 1943. Nina ensonga bbiri zinayigidde ku John Baptist Kaggwa wadde yafudde. Esooka, bwina asooka alaga bulungi nnyo nga ekyamazima John Baptist Kaggwa abadde mu ssaale ku ky'okkuuma obudde. Enkoko abadde agikwata bumwa. Ku ky'okkuuma obudde abadde mulungi nnyo nga ne organizers abasookawo. Ebigambo ebyo nabifunye mu lupapula lwa Monitor okusinziira ku Reverend Father Kikomeko J.B. John Baptist Kikomeko, abadde omuwandiisi ow'ekyama owa John Baptist Kaggwa. Ye kinnyonnyole bulungi naga nti atulekedde omukulu era twetaaga okutambulira mu bigere bye eby'okukuumanga obudde. Ekyo nno kyanzijukizza ng'omukristaayo bwe nalowooza ku mansita waffe Yesu Kristo nga ddala ate naye mukuumi wa budde kayingo. Kasooka tunule ku butonzi. Yesu Kristo bwe yali akola eggulu n'ensi, ebintu yabikola mu budde. Ennaku 6 yali amaze okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna. Bw'osoma eri mu Genesis oba Lubereberye essula 2 olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu lukolaga bulungi nnyo nti eggulu n'ensi ne biggwa okukola n'eggye lyabyo lyonna, Katonda n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu, era ku lunaku olwo yawummuliako n'aluwa omukisa n'alutukuza. So mu nnaku 6 I want you to see how God keeps time. Amaze okukola ebbanga, amaze okukola ekitangaala, amaze okukola ebyaka mu bbanga, eby'omu nnyanja, ebiri ku lukalu, akoze ebibuuka mu bbanga, akoze twogere ki tuleke ki n'ebyewalula n'ensolo, n'alyoka awunzika ku lunaku olw'omukaaga ng'atonda omuntu mu kifaananyi kye. Bayibuli egamba nti kano n'abumba omuntu mu nfuufu y'ensi n'amufuuwamu omukka omulamu.
omuntu n'afuuka omulamu. Takomaawo, amugyemu olubirizi, akoze kaawa. All this in time ku lunaku olw'omukaaga. Lwaki? Ku lw'omusanvu agenda kuwummula. Era n'awummula, olunaku olumukwano n'aluwa omukisa, n'alutukuza olunaku olwa Sabiti. And he means what he says. Katonda ku ky'obudde takyukakyuka. Era ojja kulaba n'amateeka 10 ng'olaba etteeka lino eryokuna likugamba jjukira olunaku lwa Sabiti okulutukuzanga. Ennaku mukaaga okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Sabiti eri Mukama Katondawo. Olunaku olwo tolukolerangamu mulimu gwonna. So he's still keeping his appointment with man ku lunaku olw'omusanvu. Time. Ku by'obudde Katonda takyukakyuka. Abantu be baagala okukyusakyusaamu naye ye lwa musanvu. Tumanyi obulungi olwalo nga Saturday okusinziira ku Luka 23 olunyiri lwa 5 tuka ku lwa 5 But something else, ng'ogyeko obutonzi, wetwongera okulabira nti Katonda mu butuufu ebintu bye has appointed time. Are you aware? Enti ne Yesu Kristo okufukibwako amafuta, that is Mwoyo Mutukuvu n'akakuye nga amaze okubatizibwa, kyali ku budde bwennyini. Dalili ssula ey'omwenda waliwo obunnabbi awo okuva ku lunyiriri olwa 24 tuka ku lwa 27 obwoleko obulungi ennyo. Era mu mwaka gwa 27 AD, right on time, Yokaana ali mu kubatiza Yorodaani, Yesu ajja abatizibwa. What is so amazing mukwana tulaba kiri nti Yesu Kristo bw'amala okubatizibwa bw'agenda okubuulira, bw'osoma Maka essula 1:15 olaga nti time is fulfilled, ekiseera kituuse. Kiriwa eky'obunnabbi nga oli mu Daniel essula 9. So you can see Yesu okulabika eri ensi nga Masiya kyatuukira mu kiseera. Pawulo agamba mu Bagalatiya 4:9 enti entuuko y'ebiro bwe yatuuka, when the fullness of time was come, Yesu n'alyoka alabika eri ensi. Obadde okimanyi ng'oggyeko kubanga Yesu Kristo alabika eri ensi nga Masiya, ate n'okufa kwe ku musalaba kwagira ku budde mu mwaka ogwa 31 AD. Tetujja kugamba nti ennaku z'omwezi bweziti, naye essaawa kwe yafiira yali essaawa yennyini ey'obunnabbi. Bayibuli gyeyogerako mu kitabo kya Kuva essula 12. Genda osome ku ndiga eyo gye battanga olw'eggulo. Era bw'osoma Matayo essula 27 olunyiriri olwa 45 lukulaga bulungi nnyo nti ne wabawo ekizikiza ku nsi. Yesu ali ku musalaba okuva ku ssaawa 6 etuuka ku ssaawa 9. Ku ssaawa 9 bw'amala okwogera nti eri eri lama sabakthani, Katonda wange Katonda wange kiki ekikundesezza, ate omukka gwe n'afa. Right on time. Endiga we baagittiranga ey'akawungeezi, omuzungu akita between evenings oba kyetwandise twilight, ssaawa 9. So Jesus died on time as the Messiah was anointed on time. Iyo badde okimanyi nti akoma mu budde, agenda kudda mu budde bwennyini. Abantu baji bagati kati ekyo kijja wali gw'omanyi essaawa Yesu wagenda okuddira sigimanyi. Naye yennyini yagaa nti ebyo olunaku luli teri abimanyi okuggyako Kitange yekka. Ekitegeeza essaawa eyo, ekiseera ekyo Katonda yakironda weekiri, wekigenda okubanga omugwagwa agenda sigala nga mugwagwa, n'omutukuvu agenda sigala nga mutukuvu. Lwaki ndeese bino byonna? Binjukizza bwe ndabye nga bapostinga wano nti Bishop Kaggwa mu butuufu yabadde mukuumi wa budde. Nezijjukira nti real abakristaayo tulina Yesu Kristo who keeps his word, akuuma ekigambo kye, akuuma obudde bwe. Era Yesu akuumye ekigambo kye, temukyerabira kye yayogera luli nti temitima gyamwe tegiraliikiranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu, singa tekiri bwe kityo nandibagambye, naye ŋŋenda okubateekerateekera ebifo era ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, eyo gye ndi nammwe mubeere eyo. Right now Yesu ali mu kuteekateeka bifo atya. There is a procession of judgment egenda mu maaso mu ggulu, abazungu kye bayita investigative judgment. Abasomi b'obunabbi bakimanyi okusinziira ku Daniel essula 8:14 nti kyatandika mu mwaka 1844. Right on time. Era malayika asooka bw'osoma erimu ku Bikula 14 olunya olw'omusanvu lugamba nti mutye Katonda muwe ekitiibwa. Why? Ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Kyatuuka ddi? Mu 1844 tuli mu kiseera kya kusala musango. Yesu akomawo okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe gwali. But that happened, wateekeddwa okubaawo okusala omusango okusooka. So olaba ebintu byonna biri mu kukolebwa mu budde. Naawe kennyini omukristaayo olina okukuuma obudde. Ensonga ey'okubiri eyaneewunyisiza oba ekyokuyiga kye nayigidde
ku John Baptist Kaggwa ly'essuubi eritaliddamu eryaweereddwa abakungubazi na buli yabaddewo n'abalabidde ku TV abalabidde ku buli omu basobodde okulabira okutugamba nti essaawa zino kati omugenzi ali mu ggulu era bamalayika bamwaniriza dda mu nguudo za zaabu. Nnaddiini bakikoppa ku lugero lwa Luka essula 16 okuva ku lunya olw'11 tuuka ku lwa 31 bwe balagira nga Laazaalo afa n'agenda mu kifuba kya Ibulayimu ate n'ono omugagga bwe yafa ye ate n'agenda mu muliro. Kati ne wabaawo emboozi awo wakati oli amugamba nti leeta ettondo ly'otuzze ontungiireko nzaali eno mu Geyeena omuliro gukendereko. Omuntu bw'oba osoma nga tonoonya kunyweza ndowooza yo naye ng'osoma kutegeera mazima okimanya bumanya nti luno lwali lugero kugereesa nga bwe twandigambye enfumo zino zaali enfumo z'abasajja Abayonaani Yesu lwe yakozesa okubayambako okutegeera amazima ag'omunda. Mazima ki? Omusajja omugagga bw'aba ali mu muliro agamba Ibulayimu nti tegeeza Laazaalo oyo agenda andabulire ku b'eŋŋanda zange. Ko Ibulayimu nti balina Musa ne bannabbi kono nti baako gw'ozuukiza oba oli banakkiriza. Kati Ibulayimu kwe kumuddamu nti bwe batakkiriza Musa ne bannabbi ne bwe twandizuukizza omuntu tebajja kukkiriza. Abayudaaya ekyamazima baalina ekigambo kya Katonda mu bujjuvu naye newankubadde nga baali bakirina nga kyogera ne ku Masiya Yesu Kristo baamugaana. Ne bwe yazuukiza Laazaalo owaddala muganda wa Malyamu ono w'e Magadalena ne Maliza tebakkiriza. Ati olugero lwali lwogera ku nsonga ndala tetwala tuwenga bannamawulire agenda okulipootinga n'atwalamu kyayagala n'alekawo amazima agali substantial abantu ge bandyetaaza okufuna. Tubeere bannamawulire abalipootinga amazima nga bwe gali mu kigambo kya Katonda Bayibuli. Njogera ku bannaddiini. Kiki njagala okugamba? Okutugamba nti omugenzi ali mu ggulu era abamalayika bamwanirizza, ekyo kya bulimba, tekiri mu byawandiikibwa. Kubanga ne Dawudi yennyini jjajja wa Yesu Kristo gwe tumanyi obulungi ennyo nga n'ekibuga ekijja Yerusaalemi kituumiddwa okusinza ku kibuga kye kye yali azimbye ekya Yerusaalemi. Dawudi yennyini Bayibuli ekakasa nti tali mu ggulu. Kansome mu Bikolwa by'Abatume wano essuula 2 olunyiriri olwa 29. Bayibuli egamba nti abasajja abooluganda nnyinza okwogerera n'obuvumu mu maaso gammwe ebya jjajjaffe omukulu Dawudi omukulu nti yakola ki? Nti yafa n'aziikibwa n'amalaalo ge gali waffe ne kaakano. Olwa 34 ne lwongera okinyweza lugamba lutya? Kubanga Dawudi teyalinnya mu ggulu. Taliyo mu ggulu Dawudi. Ye katuze ku mabbali Dawudi tutunulye Yesu Kristo yennyini omutuukirivu mu batuukirivu bonna. Bayibuli egamba ye lwaki ngamba Bayibuli egamba Yesu yennyini yayogera. Omanyi Yesu afa ku Friday akawungeezi kwali kuteekateeka Sabbiiti. Kati ku Sabbiiti wonna that is ku Saturday ali mu ntaana. Ku Sunday ku nkya Mariyamu w'e Magadalena ne banne ttiimu bajja ku ntaana. Batuukawo ng'ekyamazima taliyo mu ntaana. Ali luddawa? Yazuukidde. Era babuuza nti mwe lwaki munoonyeza omulamu mu bafu? Kati bali baddayo banoonyanoonya babagambye nti azuukidde bagenda okutegeeza. Malyamu yasigalamu n'ow'e Magadalena nga yeebuuza ayagala kulaba ku Yesu. Aba atunudde awo mu lusuku agenda okulaba ng'alengera omulimi amugamba nti gwe watute mukwano gwange mukama wange. Takimanyi nti ayogera na Yesu Kristo. Waliyo abantu bangi abakaabirira Yesu ali luddawa naye ng'ekyamazima abeera kumpi awo. Kale ekyo kye njagala okunyweza, njagala oli response ya Kristo. Bw'amala omubikula amaaso n'ategeera nti ye Yesu ayagala omukwatako. Yesu ayanukula atya? Yesu amugamba Yokaana essuula 2:17 mukwano gwange atulaba nti Yesu n'amugamba nti tonkwatako. Lwaki? Kubanga sinnaba kulinnya mu ggulu eri kitange. Yesu bwe yafa teyagenda mu ggulu, yasigala mu ntaana kutuusa bwe yazuukira. Ne bwe yazuukira teyagenderawo. Basinkana wano ne Mary. Kati okuggyako nga twagala gamba Yesu ye mulimba nga bannaddiini aboolwaliro be b'amazima. Kikyendi mugamba bwe tuba twagala kusiŋŋanamu maanyi ng'omuntu afudde tweddinganemu amaanyi mu ssuubi eriddamu ery'ekigambo kya Katonda. Kigamba kitya? Yesu Kristo agamba mu Yokaana essuula 5 olunyiriri olwa 28 olwa 29
nti ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye, abaakola obulungi balizuukirira obulamu, abaakola obubi balizuukirira omusango. Kati abaakola obulungi bagenda kuzuukira ddi? Pawulo n'akitukakasa eri mu kitabo ky'Abasalonika, bbaluwa gye yawandiika eyasooka, essula 4:16, agamba nti Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu, n'ekkondeere lya muliro n'eddoboozi lya malayika omukulu, n'ekkondeere lya Katonda ku kagombe k'omukomerero nga kavuze, kyo kigenda okuddirira n'abo abaafiira mu Kristo Mukwana atulaba be bagenda okusooka okuzuukira. So Yesu bw'akomawo ku bire bwe tugenda okulabira okuzuukira, bonna kati abafu bali ludda wa? Mu ntaana. Lino ly'essuubi eddamu lye tuyinza okwesigamako nti akkiriza Yesu Kristo newankubadde ng'afudde alima mulamu nate. So si ekyogamba nti oba oli abo abamu bwe bafudde nga balungi bagenda butereevu mu ggulu. Nedda, ne Yesu teyakikola. N'abayigirizwa be bennyini tubasomako bali mu ntaana. Kabe Pawulo yennyini afa agamba ku lunaku luli. Lunaku ki? Olw'okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri bwe tugenda okulabira okuzuukira. Right now abafu bonna bali mu ntaana. Mukwano nkwebaza kubanga obadde naffe okuva gye tutandikidde okutuuka ku ddakiika eno. Eno ya Vento Media. Nyongera okukubiriza okusubscribinga, agala n'okumanya ebisinga tulina n'ebyokuyiga eby'enjawulo, tuyita Stories of Prophecy oba ebikusike eby'obunnabbi. You can enroll n'oganyulwa mu misomo gino egy'enjawulo okwongera okufuna amagezi ag'ekigambo kya Katonda nga ge mazima agakufuula ow'eddembe. Weebale nnyo mukwano, weebalire ddala. Any question, comment section weeri. Mukama ekisa kye kyeyongere gy'oli.